okwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama waffe yeebazibwe, omulabi waffe owa 3ABN TV nkwanirizaako nate enkya y'olunaku luno olwaleero. Mukama waffe yebale kukuuma n'akuyisa mu kiro wasuze otya. Eno eprogramu yo ensulo ey'enkya wetukeerera okuyiga okuva mu kigambo kya Katonda ate n'okwewonga mikono gya Katonda ng'emirimu gyaffe egy'olunaku tetunnagitandika kubanga kya nsonga nkulu nnyo okubeera nti tweteeka mikono gya Mukama okutukuuma n'okutulabirira okuyita mu lunaku. Kiba kya kabi nnyo okutandika olunaku awatali Katonda. Oba oli mu katyabaga n'obulabe bw'amaanyi nnyo kubanga tomanyi biri mu lunaku, tomanyi bigenda mu maaso mu bulamu bwo, naye kasobera nga oyaniriza obukumi bwa Katonda n'okubeerawo kwa Katonda mu bulamu bwo, ate tewaba kweraliikirira kintu kyonna kyonna mu nsi eno. Nkwanirizaako nnyo mu puroguramu eno. Nze Wilberforce Kisomba omwanjizi wo aliwo olunaku olwaleero okuba nti notuyiga wamu ekigambo kya Katonda. Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti omu yekka ye yasaanira. Omu yekka ye yasaanira. Katusabe. Katonda kitaffe tukwebaza olw'obulungi bwo, tukwebaza olw'okusaasira kwo. Webale kubanga oli Katonda so tewali mulala. Okwagala kwo n'obulungi bwo n'ekisa kyo bye bitwawulula buli nkya okujja gy'oli. Gwayinza byonna, gwe Kabaka ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Gwe tuwanjagira n'enkya y'olunaku olwaleero nti otusaasire ababi aboonoonyi. Tukkirize mu maaso go enkya y'olunaku olwaleero etugenda okuyiga, tusaba otuwe omukisa. Tusaba n'okusaba kwaffe kwonna kwe tuleese mu maaso go okuddemu ng'ekisa kyo n'okwagala kwe biri, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti omu yekka ye yasaanira. Omu yekka ye yasaanira. Agamba nti nendaba mu kitabo kya Kubikkulirwa essula ey'okutaano olunyiriri olw'okubiri n'olwokusatu. Kubikkulirwa essula 5 olunyiriri lwa 2 n'olwokusatu. Bayibuli egamba nti nendaba malayika ow'amaanyi ng'abuulira n'eddoboozi eddene nti ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo omusanvu. Ne watabaawo mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Malayika abuuziza ekibuuzo, ani ayinza okusumulula, asaanidde okwanjuluza ekitabo? Jjukire gye twabadde tutunuulira, twabadde tutunuulira ekiraamo kya Katonda. Twalabye nti ow'ekitabo omuzingo oguli mu mukono gwa Katonda ogwa ddyo nga guliko obubonero 7. Kati mu nnyiriri olwokubiri malayika abuuza ani agwanidde asaanidde okwanjuluza ekitabo ekiri mu mukono gwa Katonda n'okubembulako obubonero. Agambye ne watabaawo mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi ayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Nga tewali n'ogu mpaawo agwanidde kukisumulula. Mirimu ki egimu ku egyo egisinga okuyaayaanibwa mu nsi yonna? Ekibuuzo kye tutandise nakyo.
mirimu ki gy'omanyi egisinga okuyaayaanibwa mu nsi yonna? Waliwo emirimu egy'enjawulo egisinga okuyaayaanibwa, naddala emirimu egitateetaaga kukakaalukana. Ntwagala nnyo gye bayita white collar jobs. Omulimu ng'ekitogi kyo ne we basaati nga njeru, okeera ku makya n'ogenda ku mulimu n'ovaayo akawungezi ng'ekitogi kyo kikyali kyeru nga tekigubye. Gy'emirimu egitera okwettanira agamba nga obwa dokita, aba software engineers, abantu kwegamba batula mu offices ennene ate nga bafunira ddala sente eziwera, ba researchers, tulabutuuzaawo nafuna kompyuta ye, n'atandika okubeera ng'akola research, n'afuna sente nnyingi nnyo. Egyo gye gimu ku mirimu egikyasinza okwettanirwa. Ono agamba nti olw'okubanga beetooloolera ku kuwonya obulamu, abakola ku by'obulamu be bali okumpi ku ntikko, kubanga beetooloolera ku bulamu bw'abantu. Abakola mu by'obulamu be bamu ku mirimu egikyasinze okubeera nga gyettanirwa nnyo ku nsi yaffe eno, kubanga abantu baba balwadde buli nkya ate emirimu tegimenya nnyo. Kasobera nga wasoma ebitabo byo ng'oli qualified, emirimu egyo gyettanibwa nnyo. Abasima amafuta ku ludda olundi bakolera mu buzibu obukosa emibiri gyabwe era n'obwongo bwabwe okumala ekiseera ekiwanvu mu mbeera ez'obulabe. Era n'okukolera amagye kitegeeza kuteeka bulamu bwo ku lusuubo. Awo emirimu nga gyo ssebo muganda wange si myangu. Kati nga kuyiikula bya bugagga mu ttaka ne mukkirira wansi mayiro 3, teri okisigeni, obulamu buli mu katyabaga, saawa yonna ekinja kiyinza obumbulukuka ne bikuziikirayo. Kwegamba n'obulamu bwennyini obw'ebintu ebyemuli mu kuyiikula wansi eyo birina engeri gye bikosaamu obulamu bwo, ne bubeera nga bugenda bukendeera mpola mpola obudde nga we buyita. Ate n'ekirala, n'amagye gennyini kuba kweteekera ddala bulamu bwo mu katyabaga, kuba essaawa yonna osobola okuttibwa, essaawa yonna bingi ebisobola okutuukako eby'obulabe, kubanga omulimu gw'oliko gwa bulabe. Naye jjukira omutwe gw'ekyokuyiga yaffe gugamba nti omu yekka yasaanira. Malayika abuuziza ekibuuzo ani agwanira, ne watabaayo bwaggulu mu ggulu newankubadde wansi w'ensi. Eyali agwanidde okola ki? Eyali agwanidde okubembula obubonero ku kitabo kino. Yokaana bwe yalaba omuzingo ogusibiddwa nga guli mu mikono gya Katonda Kitaffe, malayika ow'amaanyi kyeyava ajja mangu n'ayogera n'eddoboozi eddene nti, ani asaanidde okwanjuluza ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo? Ne wataba n'omu eyavaayo kukola mulimu guno oguyaayaanirwa. Tewali n'omu yavaayo. Sigamba nti noli teyali tasobola kusumulula kitabo, naye asaanidde. Ekyo nakyo kigambo kikulu nnyo. Oyinza okubeera nga wooli twala ekyokulabirako. Bayibuli etugamba nti Katonda n'akolera omusajja omubeezi amusaanira. Ekituufu kiri nti nno kyali tekitegeeza nti nno tewaaliwo accompaniment yonna Adamu gye yali asobola kufuna, kuba ebisolo byaliwo. Tuyinza okugamba nti Adamu teyali lonely. Waliwo ebisolo, waliwo ebinyonyi, waliwo buli kimu, naye nga ku kyo tekuli n'ekimu kimusaanira. Kakati na wano kyetuliko nti ani asaanira okujjako? Kitegeeza nti omulala talina mikono gisobola kusumulula, nedda.
n'ekyokulabirako ekirala kye nnyinza okuwa mu mawanga gaffe mu kiseera kino galina ba presidents era tewali tteeka lisobola kuyita ne litandika okukola mu nsi ng'omukulu w'eggwanga tataddeeko nvumbo, talitaddeeko seal, tataddeeko siginicha ye. Nange kennyini nina siginicha yange, naye bwe mba nga ngitaddeko ku tteeka eryo nga si mukulembeze ya ggwanga terisobola kukola. Ekitegeeza asaanidde yekka okulaba nti netteeka eryo liyita oba etteeka eryo ligenda kubeera nga likola mu nsi. Ne bagamba nti omenye etteeka ekyo omukulembeze w'eggwanga yekka yakikola. Kakati na wano omu yekka ye yasaanira, naye yaani oyo? Bwe tweyongerayo nti amaloboozi ag'omwanguka gagendera kusika birowoozo by'abawuliriza. Yokaana agamba oluvannyuma mu kubikkulirwa nti n'empulira eddoboozi eddene waggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa, abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Olwo tulusoma mu kitabo kya Kubikulwa essula 12 olunyiriri olw'ekumi. Amaloboozi ag'omwanguka galina akakwate ku nsonga enkulu mu kubikkulirwa. Nti ekibuuzo kino malayika kyabuuza kyali kyakusika maloboozi abamalayika bonna ab'omu ggulu okubeera nti no ekintu kino bakirowoozaako ddala ani agwanidde, naye nga tewali n'omu yenna yenna. Mulimu gwa Setaani okusirisa amaloboozi ag'eggulu n'okusirisa okubuulira enjiri. Oyo atulopa eri baganda baffe, atulopa emisana n'ekiro. Bayibuli bw'egambye mu kitabo kya Kubikulwa essula 12 olunyiriri olw'ekumi nti mulimu gwe okusirisa amaloboozi ag'eggulu. Mulimu gwa Setaani okukuuma nga toyagala obeere ng'owulira eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu. Bingi nnyo mu kiseera kino Setaani byataddewo okubeera nti no mind yo tebeera concentrated at all, ebeera always diverted, nga buli kaseera eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu okukakkanako, okufunayo akadde okuyiga ekigambo kya Katonda, ofuna akadde okusaba mukasirise ng'oli wekka ne Katonda okuwulira eddoboozi lya Katonda ng'akuyita. Kyo Setaani takyagala. Bingi nnyo byaleese okubeera nti no bikyankalanya enkolagana yaffe ne Katonda waffe, era mulimu gwa Setaani okulwanyisa olw'okusirisa okubuulira enjiri. Akakodyo ke kasinga okwagala kwe kujja abantu ku mazima ga Bayibuli bateeke ebirowoozo byabwe ku mbeera yaabwe ey'okubula. Ekyo Setaani kyakolera ddala, kwe kujja abantu ku mazima g'ekigambo kya Katonda. Kati bwe bamala ogavaako ne batandika okutambula nga bakuulira ddala ebyo ebyabwe eby'okubula. Ke kakodyo akakyasinze nti omuntu abeera ne Bayibuli kituufu, Setaani n'agamba tekirina buzibu kasaagirina, naye tagisoma. Nga naawe oli mumativu lw'ekyo nti nze waka nina Bayibuli, ndi mukristaayo, nze ndi musinze waka nina Bayibuli. Ekyo tekimala kubeera ng'ewuwo oyina Bayibuli naye nga togisoma. Ky'olina okumanya nti ekyo Setaani kyayagalira ddala kwe kubeera nga ekigambo kya Katonda tukisoma. Kati bw'oba tokisoma, owanditadde ekigambo kya Katonda oza ogenda teekawo ki? Ogenda teekawo ebyo ebikuleeta mu kubula. Okubula atulumiriza emisana n'ekiro okutuwalula atutwale mu mbeera ey'okugwamu essuubi okutuusa nga tusisimuddwa eddoboozi eddene erituzaayo
ku ssuubi lyaffe eriri mu mwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. N'olwekyo kyekyo Setaani kyekigendererwa kye okutulumiriza emisana n'ekiro, okutuwalana atutwale mu mbeera ey'okugyamu essuubi, okugwamu essuubi erikututuusa eri omulokozi waffe Yesu Kristo. Oli n'awulira nga bw'abadde nga ayonoonye ali wala nnyo nti ne Katonda takyasobola kunsonyiwa. Nali mpuliddeyo omuntu ayogera ekigambo ekifaanagako bwe kityo nti mundeke wentuuse ne Katonda takyasobola kunsonyiwa. Muganda wange ekyo kikyamu nnyo, eryo ddoboozi lya Setaani yennyini. Tewali muntu wayinza kutuuka nga Katonda tasobola kumulokola kasaaba nga yewaddeyo mikono gye. Ekyo tekiriyo. Okujjako oyo yekka aganye n'agaana oyo ne Katonda talina ngeri gy'asobola kumukola ki, gy'asobola kumulokola. Naye Setaani kyekyo ekigendererwa ki, n'okola ensobi mu maaso ga Katonda n'oyonoona n'ogwamu essuubi, n'ogwamu amaanyi n'ag'okuwenenya n'okwatula ekibi kyo mu maaso ga Katonda n'oyeya nga gakuwedde, manya nti oli mu kyemba z'omulabe Setaani. Era awo wennyini w'owulira na toyagala kusaba, awo wennyini weetaagira ddala okusabira ddala. Awo wennyini w'owulira nga toyagala kuyiga kigambo kya Katonda, weewalirize ofube okulaba nti n'okiyiga, kubanga bw'otakozesa mukisa ogwo ogenda kweyongera Setaani aba akuwalaawala ng'akutwala okulaba nti nno ebirowoozo byo biba diverted, concentration ye ebeera diverted at all. Yokaana azuula nti tewaliiwo n'omu mu ggulu newankubadde ku nsi newankubadde wansi w'ensi eyayinza okwanjuluza ekitabo newankubadde okukitunuulira. Tewali n'omu mu nsi zonna eziri ne mu bwengula eyayinza okuwandiisa ku mulimu, ayinza okwewandiisa ku mulimu guno newankubadde zonna ensi ezitayonoona, nga tewali n'omu. Tewaliwo kitonde kyonna kyali kisaanidde kukola mulimu oguno ogw'okwanjuluza ekitabo. Ekitonde kyonna tekyaliwo. Tekyali nti Katonda yali tayagala yenna ayinza kukyanjuluza. Kyali nti oyo yekka asobola okukola kitaawe by'ayagala yali alinnye mu ggulu mu kiseera ekyo. Nti tewali kitonde kyokka okuggyako oyo asobola okukola kitaawe by'ayagala nga si mulala ye Yesu Kristo. Bwe buvunaanyizibwa obukulu, gwe mulimu gwa Yesu Kristo omukulu, nti gwe by'otasobola nange bye sitasobola waali ate nga muganda waffe, okulaba nti nno bikolebwa gwe nange tusobole okubeera abalamu. Nga mawulire malungi nnyo nti nze kye sitaasobola, jjajjange kyataasobola, gwe ky'otaasobola, tuyina omulokozi atusobozesa okutuwangulira n'okutuwanguzisa mu mbeera zonna. Tewali kibi kinene gy'ali, tewali muze munene gy'ali, ye asaanidde. Yesu Kristo yekka yasaanidde okubembula akabonero okuva ku nvumbo. Kaakati bw'abanga omu ku ffe, kale ekyokulabirako singa obadde oyina kye weetaaga nga woofiisi eyo agikolamu brother wo, biological brother, muganda wo ye nnyini nga yali mu woofiisi eyo, wandibadde n'okweraliikirira?
okujjako ensi eno nga bwegendedde obonkana nti no omuntu asobola okubeera n'obulabo obunene nnyo eri n'abufamire ye, naye bwe kiba nga si bwe kityo bwe kiri, kubanga guno omusaayi na musaayi olwedde okwagala weekuli, ogamba ekyajja kinkolerako. Nolwekyo ffe tuyina muganda waffe ow'olulyo lwaffe, the elder brother of our race, Jesus Christ, yagwanidde. Si bamalayika abataagwa, nedda. Si bamalayika abaagwa, nedda. Si bitonde birala ebiri mu nsi ezitaayonoona. Agwanidde okusumulula envumbo. Envumbo gye twalabye olunaku olw'ejjo nti eyo yeraga enteekateeka y'obulokozi bwaffe n'engeri gye tugenda okulokolebwamu. Ayina obuyinza okugisumulula, si mulala ye Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nti Yesu waali ku lulwo, Yesu waali ku lwange. Tunakkiriza okubeera nti nno ddala tumukkiriza nga ye Mukama waffe era muganda waffe. Yesu Kristo maama we ne kitaawe we yali ng'abuze, bajja ne bamugamba ssebo n'otutawanya ne tukunoonya olunaku lulamba, nnaku 3 tunoonya mwana, naye ng'oli wano osirisa, oli wano. N'abagamba bannange, baganda bange, mange ne kitange be bali wano abawuliriza ebigambo bya kitange ali mu ggulu. Bw'obanga oyagala okubeera muganda wa Yesu Kristo, kikwetaagisa okuwulira ki Katonda waffe ali mu ggulu ky'agamba. Bw'otyo osobole okubeera nti onaasobola okuwona ku lunaku luli, nti bw'ali baasala omusango ajja gusala in favor of you. Ate ye taliiko kyekubira, oyo agwanidde yagwanidde. Waliwo oli ng'agamba newankubadde ki kati nze kampiseewo ono kubanga ampaddeyo kampaddeyo. Yesu si byaliko. Ekyo ky'osaanidde okuweebwa ky'ogenda okuweebwa. Nga ye bwe yali nti no yekka y'asaanidde, asaanidde okuyingira eggulu yekka, Yesu gw'ajja okusobozesa okuliyingira. Oyo yekka alina okuyaayaana okukyuka okudda Katonda gy'ali. Yekka yasuubiziddwa ebisuubizo ebyo. Njagala kumaliriza n'olunyiriri lwa Isaaya 59:16. Isaaya 59:16. Isaaya 59:16 agamba, nalaba nga tewali muntu ne yeewuunya obutabaawo omuwolerezi, omukono gwe yeekye gwava gumuleetera obulokozi, n'obutuukirivu bwe bwe bwamuwanirira. N'obutuukirivu bwe bwe bwamuwanirira. Nolwekyo ne watabaawo mulala yenna, wabula obutuukirivu bwe bwe bwamuwanirira. Oyo ye Yesu Kristo. Tewali muntu yenna yali ayinza kumuleetera bulokozi na butuukirivu, naye wabula ye kennyini obutuukirivu bwe bwe bwamuwanirira. Teyakola kibi. Yensonga lwaki ye standard yo, ye standard yange. Twetaaga okutunuulira bulijjo nga tutunuulira oyo yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako. Ekibuuzo kijja gy'oli, onaamutunuulira osobole okulokolebwa. Mukama akuwe omukisa olunaku olwaleero ng'otunuulira Yesu Kristo, akukuume, akuwe omukisa ne byonna by'ogenda okukola akukulembere. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza olw'ekigambo kyo. Tukusaba oyongere okubeera awamu naffe, otusobozese okutambula nga bw'oyagala, otukuume eri amaanyi gonna ag'obubi, kubanga tukizudde nti Yesu yekka yasaanidde. Yekka yasaanidde okusumulula envumbo
ebwo obubonero buli ku kitabo. Yekka yasaanidde okutuwa obulokozi era mu ye yekka mwe tusobola okuwangula ensi eno. Tukusaba Mukama otukulembere ne mu lunaku lwa leero, ekisa kyo n'okwagala kwe kitubeere, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa, Mukama akukuume, beera bulungi, kwagaliza olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.